Akawungezi k'eggulo akakiiko ka paalamenti akamaze ebbanga nkeekennenya koona okuŋŋaanya ebirowoozo by'abantu ssekinnoomu wamu n'ebitongole ku bbago ly'etteeka li Protection of Sovereignty Bill 2026 kaakomekkereza omutendera ogw'okunoonya ebirowoozo nga kaakano ekisigalidde bwe babaka abatuula akakiiko kano okwevumba olusiisira bawandiika alipoota enaakubaganyizibwako ebirowoozo mu paalamenti ey'awamu. Tukitegedde nti newankubadde nga abasinga bazzembuntu bw'Obwakabaka bwa Buganda bwayise mu kiwandiiko okutuusa endowooza zaabwe era nga batwala akakiiko kano endowooza yaabwe bagyaniriza. Twogeddeko ne Ssaabawolereza wa gavumenti ya Kabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika n'agamba nti bo nga Buganda mpaawo kalungi ke balaba mu bbago lino kubanga singa liyisibwa lyakosa nnyo enkolagana ya Buganda n'ebitongole ebivujjirira emirimu gya gavumenti ya Ssaabasajja gamba ng'ebyobulamu, ebyenjigiriza, ebyobulimi mikono ebirala. Bw'oleetawo enkola eno ejja kuba nga ekugira abantu bano okuyamba emirimu n'enteekateeka ezikwata ku nnono n'okukulaakulanya abantu ng'ate si za byabufuzi, tezikwata wadde si na byabusuubuzi. N'olwekyo nga tetulaba lwaki abantu abo bawagira enteekateeka ennungamu bwe zityo. Ate etteeka lino lireetawo okwagala baatule oba baanaamye. Ono agambye nti olw'okubanga Buganda tesolooza musolo nga bwe kiri ku gavumenti eya wakati, obuvujjirizi bungi bwe bafuna okuva mu bitongole ssekinnoomu ebyebunaayira, kale nga kino singa kikugirwa kyakunafuya nnyo Namulondo. Abantu baffe Abaganda abali eyo ababaddeyo abazze nga bawagira enteekateeka z'Obwakabaka nga balina obwesige bwabwe obwesigamye ku nnono nga bakikola kyeyagalire bawaayo oluwalo ne byonna. Bantu nabo baagala eddembe lyabwe okuba nti bye bakola babikola mu kyama tebabyanika mu lwatu. Ng'oggyeko bino Bwanika atugambye nti emizze egigenda okujja n'ebbago lino gyakosa nnyo eby'ensobolagana wakati wa Uganda n'amawanga amalala nga kw'otadde n'okkendeeza ku nsimbi enzungu. Kigenda nakyo kuziŋŋamya emirimu n'enteekateeka zonna ezibadde zitambula obulungi mu nteekateeka ezibaddewo mu mateeka agabaddewo, ensonga zibadde zitambula bulungi naye kino kigenda kuleeta omuziziko kitaataaganye enteekateeka ezitambula obulungi. Ffe tulowooza nti amateeka agaliwo agakwata ku banks ne financial institutions gabadde gamala nga tekyetaaga kwongeramu muziziko gwa tteeka lino, ensonga okwongera okutambula obulungi. Kati ono awadde paalamenti amagezi okusooka okuwa ebbago lino akadde beebuuze ku bannayuganda bonna so si ku papa kubanga bayinza ofundikira nga bakoze ensobi ze banejjusa. N'olwekyo etteeka lirongoosebwe, etteeka lino okuleetebwa mu kupapa okungi nga ne paalamenti esigazaayo akaseera katono teteredde bulungi ng'ate eno nsonga nkulu bw'otunuulira ensonga ekwata ku bwetengereze nga mu constitution olaba nti esoosowazibwa eri mu kawaayiro akasooka article 1 of the constitution. Tukitegedde nti akakiiko ka paalamenti akagatta akawamu akaateekebwawo okulondoola ebbago lino kakomekkereza okuwuliriza ebirowoozo by'abantu nga kati kagenda kukola alipoota era nga kisuubirwa nti wiiki ejja paalamenti egenda kusinkana okubaganya ebirowoozo wamu n'okuyisa ebbago lino kumpi buli omu lyawakanya. Branch Beruya akusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.